ab'ekumi okusenga Faith 256 mbaaniriza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu by'osobola okutunuulira n'otegeera oba n'omanya nti omwami wo oba omusajja wo anyumirwa okuzina emmanayo. Ebiseera ebisinga abasajja bwe kituuka ku kwezina tebakiteekamu nnyo emotions, abamu si bonna. Abasajja abamu ye yeeroboozaako yekka kasita ayima n'afuna wayingira omukira ddakiika ze ne ziggwayo n'agwa kibafaako. So abamu akuzina nga just atuusa mukolo nti akuzina, abalala akuzina kubanga ali mu bwetaavu bwa kuzina mmana. Naye waliwo omusajja akuzina nga ye bambi akuzina kubanga akwagala, awulira anyumirwa okukola ky'akola. Bintu biri ali passionate ku kyakola, si just kukola bukozi kubanga nina okukola munaye nawasa omukazi ewaka nina okumuzina bwe simuzina bajja kuŋŋamba nti ate omukazi ajja gamba mukuba omugongo oba omukazi anaayenda nina okumuzina kyakatala. So bubonero ki oba bintu ki by'osobola okunotisinga oba by'osobola okulaba ku muntu n'ogamba naye omwami wange ono mu butuufu bw'aba nzina anyumirwa, abyagala by'akola. Akabonero akasooka ke tugenda okutunuulira kwe kubeera nga omwami ono anyumirwa nnyo okunywegera. Gwe okimanyi nti waliwo abantu abagenda mu kikolwa ky'okwezina naye nga tebeenywegerangako, nga naye abeenywegedde eba ddakiika emu ng'alinganga kwegamba nga biri awo tebitegeerekeka. Nze nabagamba waliwo enjawulo wakati w'omuntu akola omukwano naawe oba n'omuntu azina obuzinyi emmanayo n'agenda. Abantu abamu mukola mwezina bwezinyi just bya just naye nga temukola mukwano. Omusajja akwagala afaayo nnyo kubanga akunywegera. Okunywegera kunyuma, si just at the beginning wano weetweweetera kweteeka mu mbeera, kweteeka mu moodu, nedda. Omusajja nga akwagala asobola okuba nga akuzina nga bw'akunywegera kubanga anyumirwa okutunuulira. Si just kusinda busindi ng'amala ng'agweri nti ye amaliriza. Ekyokubiri, omusajja akwagala takupapira oba omusajja anyumirwa. Si akwagala kubanga bamu aba akwagala naye nga tanyumirwa naye nga ate akwagala naye nga talina kyakkola. So omusajja anyumirwa okuzina emmanayo tagipapira, kyekisookera ddala. Abeera relaxed, kwegamba aba mukkakkamu. Obudde ateekayo obudde n'omwoyo nga muli mu kikolwa ky'okweweweeta. N'amakinga sure nti emmana agiyingira ng'etobye bulungi. Naye omusajja atanyumirwa, nze nkugambye aba alowooza kimu ekiba mu mutwe gwe kuyingira, kuzina, kumala. Oba etobye ng'etobye bulungi oba tetobye bulungi ye ayingira buyingiza. Abamu abakazi mubazinira ku mazzi ga bbaafu. Omukyala bw'agenda n'anaaba n'atawaaza waliwo amazzi ago agabeera mu mmana ago ng'otawaazizza. Abamu ge mubazinirako, abalala mubazinira ku maziga g'emmana. Amaziga g'emmana ge mazzi agasooka okujja ng'omusajja akuweeweesa oba ng'oyimye, ago amazzi agasooka okujja ge mubazinirako. Oluyingizayo omukira ddakiika 2 ng'atoba, ng'akala. Mukazi wattu bw'akala ng'owoza mukalu wenawena ng'omuleeta omubuluuzinga oba omuteekako amabwa kubanga olina omululu gw'oli kwefaako wekka oyagala ku just kumaliriza ogende. Naye omusajja bw'aba anyumirwa emmanayo, buli kaseera bwe muba nga mugenda okwezina awaayo obudde bwe n'afaayo n'alaba nti emmana etobye bulungi n'akuweeweeta. Lwaki? Okwezina kwe mwezina tekuli just ku kwezina wabula mukola mukwano. Nti it's not about kuyingira mu kituli kyo kuvaayo, nedda. Gwe wenna ng'omuntu awulira ng'akwetaaga. Omusajja anyumirwa okuzina oba omusajja anyumirwa okuzina emmanayo ye musajja amala okubeera nga mumaze okwegatta, n'akukwata n'akusembeza n'akuteeka mu kifuba kye ne mubaako emboozi gye munyumyamu. Abamu olumala okwezina ng'oli asituka essaawa eyo ng'agenda mu kiyigo ng'anaaba ng'alinga agamba omuwunyirira. Yes, waliwo akasula kakabeerawo akatali kalungi naye era tewali nsonga lwaki oba odduka. Ako akaseera kalungi nnyo kubanga kabayambako okubondinga. Kati gwe lwaki oba odduka olinga agamba toyagala connection yonna ebeere wakati wammwe. Ng'asituka ng'agenda anaaba ng'akomawo ng'ayingira ekikunta. Oluusi nno n'omugongo ng'agukkuba nga yeebaka ng'afuluuta kkuse. Abalala olumala okwezina omukyala ng'agweri n'omwami ng'agweri nga mwebaka. Emboozi eyo ne weeba ya ddakiika 1 oba ddakiika 2 ekola amakulu. Omusajja bw'aba anyumirwa okuzina olumala okuzina akusika n'akuteeka kumpi naye
kubanga ayagala okuwulira ebbugumu eryo eriva mu mubiri gwo, kubanga anyumirwa ebbugumu eryo eriva mu mubiri gwo, ne mubaako emboozi eyo gye munyumya era erina ekyenjawulo kyeyongera ku mukwano gwammwe. Omusajja anyumirwa okuzina emmanayo ye musajja afaayo ku ebyo ebikusanyusa. Nti mukyala wange bwe tuba mu kwezina ayagala nnyo kasitayiro ka kabuzi, ako buli lubeerera alina okukakola. Takakola nti kubanga akaagala oba takakola nti kubanga kalina kye kamuyamba, wabula yakizuula nti okaagala. Mukyala wange bwe tuba mu kwezina anyumirwa nnyo okubeera nga nsobola okumunuunako ku musino n'akikolera, si nti oluusi akyagala okukikola. Nabagamba waliwo ebintu bye tukolera abaagalwa baffe mu nsonga z'omukwano oba z'ekisenge, si kuba nti twagala oba si kuba nti tubinyumirwa obbikola, naye kuba nti tubaagala, twagala okubawa ku ssanyu eryo eriri extra. So noweesanga nga akimukoledde oba nga okimukoledde. Mukyala wange anyumirwa nnyo omunuuna ku musino n'omunuunako. Mukyala wange anyumirwa omukwata ku musino n'enguweeweeta nga sinnaba kuggalawo like session eno n'abeera ng'asobola okukikukolera. Omwami oyo aba anyumirwa okuzina emmanayo. Omusajja oba omwami anyumirwa okuzina emmanayo ye musajja katugambe nga temubeera mwenna, ne mumala okwezina n'oyambala n'onaaba n'ogenda n'afaayo n'akuba akasimu. Mukwano, otuuse bulungi, oli bulungi, onyumiddwa bye tukoze. Tekimukwasa nsonyi kubinyumyako oba kubuuza. Abamu mumala okwezina n'akusiibuzaayo awo 10 oba 5, abamu nno n'ebiri bagibasuubiza bambi, n'akusiibuza emitwalo 2. N'ogenda addamu kukubira nkeera, wasuze otya? Bw'aba akuyambye abamu oluusi addamu kukubira ng'awulira ali mu bwetaavu buzina mmala, n'akugamba jangu tugendeko out. Olwo aba akuyita nnowa mu bufo bwa kweziniramu, bwakutwala awutu. Bannange abasajja, omwami oba omusajja anyumirwa okuzina emmanayo ye musajja akuwaana nti mukyala wange munaye wakula bulungi, olaba ekiwato kyekyo kinyumira okutunuulira, tolaba nti olinamu ebisabusabu, buli bwe nkukwatamu bwe nti mpulira nga nnyima. Akukomplimentinga, akuwaana ate nga biri genuine. Waliwo ebiwaana ebyokubeera nti just naye nga ali genuine, ng'olaba nga bambi naye kennyini byayogera abitegeeza. Omusajja anyumirwa okuzina emmanayo ye musajja abeera nga mu butuufu asobola okubeera nga bw'oba omugambye nti toyagala asobola okitegeera, takupuushinga, akyagala naye ate takusindiikiriza kukikola. Bw'oba toyagala kukikola, it's fine, let's wait. And waliwo ensonga endala, waliwo omusajja engeri gy'osobola okumutuusa ku ntikko nga temwezinye bw'aba nga ali mu bwetaavu, ne bw'aba mukyala nga ali mu bwetaavu ng'obudde toyagala. Waliwo engeri nnyingi asobola suggestinga tukole kino, andi bw'oba tokyagala it's fine, tapuushinga. Ye musajja anyumirwa okubeera ng'azina emmanayo. Omusajja anyumirwa okuzina emmana oba omusajja anyumirwa okuzina emmanayo ye musajja nga bambi omuba mumaze atwala akadde n'asigalawo ku buli kyekiri kye nagambye nti tabuubuuka kubuuka, n'adduka n'agenda mu kiyigo. Katugambe yabadde ku kisenge, n'adduka n'agenda mu kiyigo anaabe, amale akomewo, ayambale agende, ali mu bwangu. Mubadde mu kwezina, temubadde mu kano kakiyita lujja, ku muzungu kayita kakuki nti kamangu. Kiki ekiba kikuddusa? Lwaki tobeerawo omuntu ng'anyumirwa okuzina, ne bw'amala okuzina bw'ati bannange akutuulira n'awulira nga akyakwetaaga, awulira akooye naye awulira akyayaayaana okubeera ng'akuyingira, emmana emuwoomedde, emmana emunyumidde oba emunyumira. Kyekika ky'omusajja gw'osobola okutunuulira nga mu butuufu olaba okuyaayaana kwe mu maaso ge, nti ne bwe muba mwezinye ng'awulira mwezinye oba nga naawe akuzinye, akyakwetaaga. Si kuba nti nno nti muluvu, kubanga waliwo kye tuyita lasting, omuntu muluvu buluvu, naye nga bwagazi, ng'obwagazi buli tebuggwaawo. Omusajja anyumirwa okuzina emmanayo ye musajja asobola okumanya nti kino
omwami omukyala wange takyagala waliwo ekintu kyentera okwogerako kyetuyita okusettinga boundaries mu mukwano ne mu kisenge bannaye muyiga osettinga boundaries. Nze kino sikikola, kino sikyagala, kino tetukikola, kino tetukyagala. N'amanya nti omukyala wange bw'aba ayagala okumuzina anyumirwa nnyo okumukwata empola, tayagala bintu biri lwafu oba by'amaanyi. Waliwo ebika by'okwezina eby'enjawulo oba ebika by'okwezina eby'enjawulo. Nja kuba nkola vidiyo nga mbannyonnyola ebika ebyo era gw'ayagala okubimanya teweerabira subscribinga gwe oba tonna subscribing edda gwe tuula okkalire olinde bulinzi. Nja kuba nkusomera oba nkumenyera ebika by'okwezina abantu bye basinga okwagala, abalala bye basinga okukozesa n'ebyo ebiri unreal like byanjawulo bingi. So omuntu bw'ategeera ekika ky'okwezina ky'oyagala n'akiwa ekitiibwa n'atagamba nti kakulosinge layini akole ebirala by'otayagala, kiba kirungi nnyo era aba anyumirwa nnyo okwezina ng'ali naawe oba anyumirwa nnyo okuzina emmanayo. Akabonero akalala k'osobola okutunuulira oba okulaba n'omanya nti omusajja ono anyumirwa okuzina emmanayo ye musajja ayita erinnya lyo. Singa omusajja muba mu kwezina ng'asobola okuyita nti Fiona oba Nalukwago, lyonna erinnya lyo gye liri nga amanya ganene ogalaba baby sweet, pepi tati, byonna tubyogera era tubikozesa. Naye mu kaseera kali kyankizo nnyo omuntu okuyita erinnya lyo. Kirina engeri ekikakasa nti mu butuufu kale ne bw'aba mwenzi alina okuba nga omuzannyo gw'amanyi okuguzannya obulungi, kuba akaseera tekaliiko muntu kubeeraawo okujjukira linnya lyo tuufu ng'alina abantu nga 8 anesi ng'alina gwe wekka mu mutwe era ng'anyumirwa kyakola naawe ajja kuyita ku linnya lyo. Omusajja ayita erinnya lyo oba ayogera erinnya lyo mu kiseera ky'okwezina, mu butuufu omwami oyo aba anyumirwa okuzina emmana oba aba anyumirwa okuzina emmanayo. Then akabonero akalala ke tugenda okutunira akagenda okusembayo ke kabonero k'osobola okubeera nga omwami oyo afaayo nnyo okulaba nti otuuka ku ntikko. Nti sometimes asobola n'okugamba nti sigenda fokasinga ku nze, kanfokasinge ku mukyala wange oba ku mwagalwa wange mbeeko we mutuusa. Abakyala bangi tubonaabona n'abasajja, omusajja n'akuzina n'akuleka awo ye kasita aba ng'amaze tafa naye kubuuza oba otuuse oba totuuse. Abamu nno ne bwakubuuza oluusi oba omweta midodo nga ntuuse kubanga ogamba ne bwe nkugamba tolina kyogenda kunkolerawo. Afaayo okuteekamu obudde n'olaba nti afaayo okulaba nti otuuka ku ntikko. Omwami oyo aba anyumirwa nnyo okuzina emmanayo kubanga akwagala ng'oli musanyufu obeere nga naawe oyaayaana okubeera nga addamu okukuzina oba nga like omulinda omulundi omulala omunaddamu okusisinkana singa mubeera nga temubeera mwenna. Munsikirize enkome wano temwetaaga subscribing ate na subscribing edda bale kwekuumirako. Omukama abankuumirire abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwetusisinkana ate mu vidiyo yaffe endala. Vidiyo eno ba audio eno gy'oba ogisanze yonna manyi ebivude okusenga face to face 6 jangu wano butereevu ku YouTube oteekemu ekigambo senga face to face 6 bajja kuleeta butereevu ku channel yaffe obeere ng'osubscribinga ng'otega. Yeah.